Yes, alright. Tukimanyi bulungi nnyo nti omwezi guno oguyise mabega gwe tukubye oluku mu mutwe, abayeekera bano ab'akabinja ka M23 okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bagenda mu maaso ku mulundi gwabwe ogwali gusookedde ddala okuholodinga meeting eya peaceful talks mu kibuga Doha eri mu Qatar. Gwe mulundi gwabwe ogwali gusookedde ddala. Jjukira enfunda eziwera bazze bakoowoolwa nga babasamonalinga okukiika mu summit meetings ez'enjawulo. Ekyewuunyisa abayeekera bano tebalina ku ezo zonna zibakiise. Tujjukira summit eyategekebwa mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga Dar es Salaam omwali mwegattiddwako South African Development Community saako ne East African Community. Ebitongole bino byonna ebibiriri byatulwamu bisobola okuba nga biraba nga bisala entotto okusobola okulaba nga bizza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Naye ekyewuunyisa abayeekera bano aba M23 tebaakiika mu samiti yatulwa mu Dar es Salaam. So si bokka be baataakiika wabula n'omukulu yennyini gwe bali mu kuwera ennemba nabo Felix Tshisekedi naye teyalabikako ku meeting eyo. Kati ne kiwunzika nga meeting eyo tevuddeemu kabala wadde n'akamu. Wabula abakulu bano Felix Tshisekedi saako ne munywanyi we bawalanaŋŋana Paul Kagame baalabikwako mu kibuga Doha eri mu Qatar nga bagenda mu maaso n'okuteeseganya emirembe. Jjukira nti nno kize kyogera lunywe nti abayeekera bano aba M23 babaakingibwa eggwanga erya Rwanda era Tshisekedi yakirumiriza agamba teri mulala mbonyaabonya okuggyako Paul Kagame. Kigambibwa nti ekitongole kya United Nations kyagamba nti buli mwaka kikola embalirira y'aba troops oba abajaasi abava mu ggwanga erya Rwanda nga bayingira Democratic Republic of Congo ku 3,000 ku 4,000 nga be bayingira eggwanga erya Democratic Republic of Congo gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati abakulu bano balabibwako mu kibuga Doha nga bagenda maaso n'okuteeseganya. Kyonna kye baateeseganya tetumanyi naye nga ebitongole ebyenjawulo bivuddeyo nga birumiriza Paul Kagame ow'e Rwanda okubanga asapootinga bano abayeekera aba M23 abamazeeko eggwanga erya Democratic Republic of Congo emirembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula nga wenze nkugambye nti meetings ze zitegekebwa ez'okwogera emirembe. Omukulu ono naye Felix Tshisekedi nga talinnyayo saako n'abayeekera bano aba M23. Kati ye Felix Tshisekedi mu samiti eyatuuzibwa mu kibuga Dar es Salaam yavaayo n'agamba nti nno mbadde mu meetings ez'enjawulo temuli kalungi kavuddemu, wabula nja kutuula oba ndikiika mu meetings wekiba kyetaagisa. Era ye yaliko vashale kulono nga wonkugambye Felix Tshisekedi president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yali wali kiriya mu kamooli ku kisowaani, yali ku kiscreen ekinene ng'ali mu balingiza nga balingirizaako mu kamooli ng'abalaba engeri gye bateesa naye nga gye bateeseganya omukulu ono gwe bateeseza taliiyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati era mu ngeri y'emu tujjukira samiti eyatuuzibwa mu kibuga Angola era omwami ono Felix Tshisekedi teyalabikako wabula yasindika minisita we gwe bayita Joanna ye yagenda maaso n'okukiikirira gavumenti ya Democratic Republic of Congo ku samiti ezaali zikoleddwa mu kibuga Angola. Newankubadde pulezidenti wa Angola yali ataddemu ssente empitirivu enkuyanja n'enkuyanja obutitimbe n'ensimbi obwatutomoka, abakulu bano tebaalinyayo. Si yekka wabula ku ssaawa envanyuma n'abayeekera bano aba M23 twalaba nga badisappointinga. Ku ssaawa envanyuma bava ne bagamba ffe tetugenda kulinnyayo, tetugenda kulabikako, newankubadde bajja beewera nkolokooti okuva emabega nti tujja kukiika, tugenda kuba nga tujja mu samiti tusobole okuba nga tuteeseganya emirembe kuba naffe gye twagala kwe kuteeseganya emirembe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Tetunoonyangako ntalo, wabula ku ssaawa envanyuma baakabatema ffe tetugenda kulabikako olw'ensonga nti mwasuubizza bakomanda baffe okubanga mubataddeko omusimbi ogw'amaanyi nti anaabakwatako ekirabo ajja kukwasaako mikono ebiri. Ne bagamba ewanyu weewaawo era tebaalabikako. Ne bagamba sina kyokka
reforms ezakolebwa mu summit gye mwakola mu kibuga Dar es Salaam ziriwa tetwazirabako yesse kyekyo kyokka waaki gwe mwagala oteeseganya emirembe Felix Tshisekedi tavayo n'alangirira mu lwatu nti agenda kutuula ateeseganye n'abayeekera okuzza emirembe mu DRC. Jukira Tshisekedi ono yali yalangirira dda nti yetagenda tuula n'abayeekera ku mmeeza y'emu kuteeseganya mirembe kubanga ye abalabanga abatujju agamba ku lw'omusaayi gwa bannansi bange aguyiise ogutumuse sira kutuula n'abantu bantu bange mbw ate tutandika okuteeseganya emirembe awannyo waawo era ye yali akiganye wabula era abayeekera bano aba M23 ke kakolyo ke bakozesa okulaba nga basobola okubanga bagamba tetugenda kubanga tukiika mu meetings ezo naye nga wenkugambye omulundi ogwasookera ddala omwezi oguyise abayeekera bano aba M23 babiteekamu engatto ne batindiga eggendo paka mu kibuga Doha eri mu Qatar ne bateeseganya emirembe era ebyava mu kuteeseganya ebyo twalaba bano aba M23 oluvannyuma lw'okuvaayo nga bateeseganyiza nga baamusa ekibuga ke bayita kasenta ke bayita Walukale era baakaamuka era n'ejjo juzi balangiridde nga ye balese ka tawuni ako emirembe n'emirembe kubanga bo banoonya ddembe wabula tibakomye ku ekyo kyokka balangiridde okuddamu okuteeseganya era tusuubireyo olutuula lw'okuteeseganya eddembe mu kibuga Doha eri mu Qatar era omulundi ogwokubiri bagenda kuddamu batuule bateeseganye emirembe wiiki eno ejja wabula kye tutamanyi lwaki abakulu bano we baba bagenda okulabikako Tshisekedi tabeerayo waaki tebabatuuza Tshisekedi n'abayeekera ba M23 saako ne Paul Kagame agambibwa abaakinga abayeekera bano lwaki tebalabikako era buli muntu kyalindiridde gavumenti zekirindiridde okulaba bano abasatu bonsatule nga batuddeko mu ntebe zezimu nga bali mu kuteeseganya emirembe otunaabalabako tujja kumanya nti Kongero eyolekedde okubanga eddizibwa eddembe lyayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye nga bakyagendayo sekinnoomu tetusuubira nti no waliyo ekibala ekinaavaayo kubanga ono wabanga amaze okuteeseganya oli addayo ate n'ateeseganya birala kati awo emirembe olowooza ginagizibwa zitya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kimaze otegeerekeka nga wenkugambye nti wiiki ejja bagenda kuddayo mu kibuga Doha mu Qatar. Jukira abayeekera bano bukyanga batandika kusalako Democratic Republic of Congo bakawamba ebintu ebiwerako bawamba ebibuga bibiri omuli Goma saako ne Bukavu okukosa ne airports bbiri eya Buvuma saako neeyo ekwasaganyizibwa mu kibuga ekya Goma gwe mukwano gwange ali eyampuliza era nga bebateekinga control ya buli kimu. Abayeekera bano beefudde baana baliwo buli kimu be bagenda mu maaso n'okukisalawo. Jjukira jjo baavuddeyo ne balangirira nti bagenda kukyusa financial systems yaabwe banking system egenda kubanga ekyukamu basobole okubanga babankinga mu ngeri ey'enjawulo. Si kyokka kyokka wabula twalabanga bagezaako n'okukola gavumenti eyaabwe mu bibuga bye balonze okubanga balonda dda ba senators balonda dda ba governors abagenda mu maaso n'okukwasaganya ensonga mu kibuga byabwe bino gwe mukwano gwange mpuliriza. Olowooza otya ku nsonga eno? Golowooza abayeekera bano aba M23 bwe banaakwata ne batindiga eggendo paka mu kibuga Doha emirembe ginazzibwa mu Democratic Republic of Congo? Olowooza otya ku nsonga eno lizibwa mu ggwanga lino gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Nkutegeeza mukwano gwange oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza obale kwekuumira ku mayengo gano nkulisaayo nnyo obwakedde mukwano gwange gwali eyampuliriza gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, abali e Bulaaya mwenna abawagira enkyukakyuka abali ku kyeyo mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Gwatanakubanga otweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'oyongedde tafaali ku mayengo gano gwe ali ampuliriza. Baganda bange mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mweraba.